omwana Kirabo Ruth eyafiiridde Saudi Arabia. Lunaku nga lumwe si mawulire malungi ku Kadaama eyafiiridde munanga ate emitala w'amayanja mukuba kyeyo esaidi eyo. Kakati nno ngenda kubeera nga mbikutuuzako ku maaso awo. Omukyala Rwema Namakula ajaguzza amazaalibwa ga bbaawe omukulu munanga ate Dr. Amuza, ate nga ku saidi yemu Eddie Kenzo abadde saidi eno nga apoyemu bamutajamina nti nsinza kujamina tiyoge wabula kantandika munanga ate n'amawulire gano agatali malungi aga Kadaama ono yafiiridde munanga ate wali mitala w'amayanja. Sejusa Dubai kuno kwongerayo obubaka eri abazadde b'ono omuwala bamuyita Ruth Kirabo. Abe Saudi bakubye omulanga nti twetaaga okwongerayoko ku bubaka bube nga butuuka ku bazadde b'ono oba ab'eŋŋanda ze omwana Kirabo Ruth eyafiiridde Saudi Arabia. Lunaku nga lumwe emabega bakubye omulanga tubakasukire ku ddoboozi lisobole okutuuka mu bazadde b'omwana ono. Kirabo Ruth yenna amumanyi sharinga video ebenga etuuka mu bazadde b'ono omwana bamanye omwana yafudde yeetaaga kuddizibwa waka. So ge mawulire agaliwo kitalo nnyo, kitalo ddala. Bannaffe ab'e Saudi tutuusa okusaasira kwaffe eri bannaffe bankuba kyeyo, bannaffe bakadaama ab'e Saudi abafiiriddwako munnaabwe e Saudi Arabia. Tujja tuli balamu batuddizayo mu mabookisi naye nga inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Mukama Katonda yasalawo yatuweera yajjawo. So kibi nnyo, kibi ddala. Tutuusa okusaasira kwaffe eri bakadde ba Kirabo Ruth. Nammwe Katonda ayongera obbagumya singa amawulire gano gaba gabatuuseeko, ayongera obbagumya era n'omwoyo gwa Kirabo Ruth omukama Katonda agulamuze kisa era agutuuze ku mabbali ge, agulamuze kisa. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Kirabo Ruth nkuba kyeyo we Saudi Arabia. Sejusa Dubai. Kakati nno bali munanga ate ku nseetinga ya kumuzza kulaba nga bamuzza munanga ate e Uganda esaidi eyo. Si mawuli munanga ate malungi n'akamu. Wabula nzikiriza ate nkwongereyoko omukyala Rwema Namakula bannange abadde api yavuddeyo n'agamba bannange njagala nnyo omusajja ono, era nga wali balabiddwa ku munanga ate mu kafo ak'enjawulo nga bali mu kucelebratinga wali Rwema Namakula nga celebratinga munanga ate amazaalibwa ga bbaawe. Jjukira nti nno bbaawe yazaalibwa 1991 aba awezezza munanga ate emyaka 35 bweddu wali wonna, era nga boogeza ku munanga ate okulaba ku bimu ebifaananyi Rwema Namakula byatadde wali munanga ate ku social media. Weebityo nga webigenze munanga ate esaidi awo. Outfit just showing that skin, trying to make it all mistake. When you think, girl, you and your friend with the cover to the back, the guy in my back, your white t-shirt over 3-piece suit, don't matter what you wear, all that matters. Wabula nga nkwongeddeyoko kyekinzako ku wali ndabyeko ku katambi ka Eddie Kenzo, naye ndabye nga abadde mu birowoozo. Atutereddeyo ku wali akatambi ekibadde mu comment section kibadde munanga ate kikambwe, abadde atudde mu kaawo mpola mpola nga boogeza ku munanga ate okulaba kansoke nkuzanyiremuko olabe just embeera nga bwebadde wali mu katambi.
omuyimbi Eddie Kenzo. Leero nno munnange ate bwe mucekinzeko esayidi awo. Wabula ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi, ebisigadde byonna gwe just bitulekere kasita obeera ng'osubscribinze.